Kkooti mu ggwanga erya Budaaki eragidde omusajja omugabi w'enkwaso okukikomya bunnambiro. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda. Munaffe enkwanirizzaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko ate gwe munaffe atanaba kusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge ate bw'omala okusubscribinga okoone ne mukadde ako kajja kukutemyako buli lwe tubaako gye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Nze Emi April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako era ngewatali kumala budde tusimbudde. Okusinziira ku kkooti mu ggwanga lino erya Budaaki, amateeka agafuga abagabi b'enkwaso Budaaki gagamba nti teri mugabi wa nkwaso yenna ateekeddwa kubeera taata w'abaana abasukka 25 mu families 12. Wabula kkooti weeviriddeyo okwogera bino ng'omusajja ono yayisa dda olugayo mu mateeka agafuga abagabi b'enkwaso n'azaala abaana abasukka mu 555. Ayogerako amanya ge ye Jonathan era ng'ono atemera mu gy'obukulu 41 wabula nga ku myaka gino gyokka alina abaana abali wakati w'e555 n'olukaaga. Abaana bano abalina mu mawanga okuli Budaaki, Denmark, gano kw'otadde n'amawanga amalala mangi era nga bano abafuna mu nkola eno ey'okuyita mu kugaba enkwaso. Omusajja ayogerwako Jonathan yatandika eddimu lino erivuddemu abaana bano bonna ery'okugaba enkwaso mu mwaka 2007 era nga webutuukidde leero ng'abaana bali wakati w'e555 n'olukaaga by'ebibala ebivudde mu ddimu lino. Omu ku bamaama b'abaana abaafunibwa okuva mu nkwaso z'omusajja ono ategerekese ng'omukyala Eva agamba nti musanifu bya nsusso kkooti okulagira omusajja ono okulekerawo okugaba enkwaso kubanga agamba nti omusajja ono abadde akisuusizza kumpi ng'agenda azaala mu buli nsi. Kkooti egamba nti singa omusajja ono Jonathan anaalemerako n'agenda mu maaso ng'azaala mu nkola ey'okugaba enkwaso waakutanzibwa pawunda 8,880 ezo nno nga bw'ozizza mu ssente za Uganda bw'obukadde obuwerera ddala 400 n'okusoba. Omusajja ono Jonathan si ye mugabi w'enkwaso asoose okubeera n'abaana abayitirivu era ng'oggyeko ye waliwo n'abalala bangi ddala okugeza waliwo omusajja okuva mu ggwanga erya Bungereza nga ye yakazaala abaana abawerera ddala 800 okuyita mu nkola eno ey'okugaba enkwaso. Si ye yekka, waliwo n'abasajja abalala bayitirivu era nga bazadde abaana bangi ddala okuyita mu nkola eno ey'okugaba enkwaso.
nsonga eno ojja kukyalira emikutu gy'amawulire okuli The Guardian, The New York Times, Mirror gano kw'otadde n'emikutu gy'amawulire emirala mingi. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko. Nze Imi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.